Bobi Wine anyumidde essuuti wabadde atuuka ku Parliament esayidi eno era nga ku sayidi emu akabeddeko munnange ate wali ku prison munnange ku Dr. Kizza Besigye esayidi eno oli ate munnange ekiri eno esayidi eno ate nga ku sayidi emu munnange Kapere wuuno ebya Pentagon munnange ate bimusobedde esayidi eno wuuno abadde akakasa munnange ate mu katambi esayidi eno sigenda kubeera nga wabula nga ndwawo wabula ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali ne Bobi Wine munnange Bobi Wine sayidi eno era nga yabaddeko wali munnange ku Parliament baadde batuuka wali ku nsonga ya alternative budget ebyokwogerako munnange esayidi eyo ku Parliament kyatambudde ddala bulungi nnyo era nga yashayinize muganda wange wali mu suuti bitya ne mwana mwenzi munnange ate Nobianiri esayidi eno gwabadde muzigo mwerere nengeddeko ne ku Rose kosaate n'omukulu munnange ate Lopo mwite Ssenyonyi esayidi eno ku Parliament. Ate nga ku sayidi yemu munnange jjukira nti nno nkugambye nti omukulu munnange Bobi Wine yagenze era kasa yavudde bw'ati ku Parliament munnange ate yasibidde ate wali ku prison okucekinga ate ku Dr. Kizza Besigye munnange wali era nga atukakasiza wali n'agamba nti no munnange bamucekinzeeko naye bamusanze ate nga munnange ng'embeera gy'alimu ng'ate nga teyeraliikiriza nnyo okusinga ate nga luli bwe yali era ebadde ekyusemuko era nga obubaka munnange ate bwamuwadde amugambye nti nno basigale nga ate bakyali bagumu paka nga afunye eddembe munnange ate okubeera nga ava mu kkomera esayidi eyo omukulu munnange ate Kizza Besigye kakati nno obubaka obwo munnange ate Bobi Wine abutaddeyo ko wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook sigenda kubeera nga ndwawo era nga bwe nkutegeezezaako munnange ate sayidi eyo kakati esayidi y'emu ate munnange Kapere munnange mu katambi akabadde ka gettinga viral jjukira nti n'ennaku zino wabaddewo eddoboozi eribadde litradinga ennyo ku nsonga ya Pentagon ate ey'omukulu munnange ate Pastor Bojingo esayidi eno kyaki Kapere munnange abadde eno nga bimusobedde ne ssente ezitandikirwako okusima omusingi ssente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa wano agamotoka gaayo batandike tetunnaba kuziweza sipiidi gye tweteekako of course yalimu excitement ekyokubiri tweteeka ku sipiidi etaali yaffe twafuna abantu abatasabira wano twafuna abantu abatakontributinga nga wadde 10 twafuna ne ssente ezitandikirwako okusima omusingi ssente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa wano agamotoka gaayo batandike tetunnaba kuziweza sipiidi gye tweteekako of course yalimu excitement ekyokubiri tweteeka ku sipiidi etaali yaffe twafuna abantu abatasabira wano twafuna abantu abatakontributinga nga wadde 10 bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi era nga bw'olabye munnange katambyako era nga kagettinze nnyo ate wali viral ku mukutu munnange ate ogwa TikTok ngenda kubeera nga nkomawo era nga bwe nti bwe nkoze bwe nkyekeze ku bantu bano ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo kakasa nti nno vidiyo gimpera like ku saati n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kukomawo ate n'ebirala mu maaso eyo.